Infomedia yafetu kusensonga samanyiyo ndabo batufuna kutegula bitegula mchala afana nati wakasi birungi kubani ondabira wano ebisumulizo byewaka nze mbina wa otambula nabyo ate kitali kirungi so amchago tunonyono bakambyala nga afana nati tusuke mu ndabika nga tuze mu ndabika ankwese before kansubire siraika bobenya nkosi ese bika bobi Sibi, era singanza bado ne muganda wawe. Wanda umpa. Pisi. Tutodi nyamdiri ya mun kwatako munsawo. Kwatako munsawo. Ana be wangu lidolule. Ana be wangu lidolule. Chuka mukiri. Chuka mukubinti ankosi. Nana ngomana gendo okutwala baye wangu lidde. Era okujanga nawo yimiridde. 6 packs. Ekweziri. Ngabulijo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba nodala bwe kituuka ku bintu ebyo bikozeko n'ebipya beeyira yisi ku bintu byaffe byonna bitutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'ebyamasanyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okoyinga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale Yiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 955 Nyamusanvu yefu Tamale and Sons Business Solutions. Wow, it is very very comfortable. It's a Tamale and Sons. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si mama Fiina. Ankwesi before ndibwendi. So mchala okujja ewo abakyala basinga obungi baagala nnyo jjajja bolo alina katuka tunyumiza akuma kando namba ate abaana era bamutanira nnyo tulaba abaana bafuutuka Saudi eyo muloka nga zitwala Masaka zibasi zitaxi zigenda wajjajja bolo bukiri kiti eyo kande eno okuma ya 10 okuma ya 3 ya 5 kando eyebisatu ziba zina kubaawo bbiri ozikonora wali tuzikuma tukuma esooka n'engwa tukuma ey'okubiri mawe nkubuuzaako Saalongo Ngeye muli mutya abavubuka abali eyo n'abakyala abali eyo n'abakadde abatuzaala muli buli tubabuuzaako gyegire emijiji gyaffe kaseera kaffe ffe abavubuka okweyagala n'okunonya betwagala wetunoonya betwagala mu bubi tunaabinoonya mu bulungi so bataata abatuzaala ne bamaama abakazi be mwatwagaliza okuwasa ndowooza bafuuka bayaaye kaakati n'olw'ensonga eyo tukyagezaako tubanoonya tulwawo okubaleetera abakyala nga mumanya tukyabanoonya so temutupikaapika nnyo leeta omukyala mulebeko leeta omukyala n'okuza mulekeko tupika okuzaala kyariko yonayo omwana ninayo abaana ninayo abaana Saalongo tulina Shaniiki ow'akanyonyi otugamba n'ow'akanyonyi bayinza okugamba oba akantu kalina kalinga kakanyonyi ajja kweyanjulira atubulire akanyonyi ko kavaawa naye nga ali mu photographe era mu videographe wa musingi alina omuzizi munene nnyo mu industry eno lwakwenda kuzinda badde abuzeemu kikiwalagawo
Mbaddemu ankusebunya naye. Obaddemu. Mbaddemu lwakuba nti mbaddemu n'okusumbuyibwa mu nsonga ezo ezisinza okundeeta wano. Nabadde ndiawo nga Sofiravu mukwano gwange naliko producer we nga tukola ffe. Ndiawo ku programu ye nga nabadde nga ono sigwe mmanyi ono. Nga lwaki abonaabona kana kanyongerezeeko. Neko ekikubye paka ku kyalo. Kana kanyongerezeeko. Obukulu aleme kubonaabona. Obulamu buli buto. Obulamu si bubi. Kyo kigambi. Webale kunyuma kasoke ngwebaza okunyuma. Webale kunyuma. Webale kusiima. Akasente mwekali. Akasente mwekali katonotono. Sikali ne musene ngammeka. Eri mitwalo 5. Esaati. Essaawa. Essaawa eri mitwalo 10. Empale eyo. Empale ya mitwalo 8 ku 10. Kama ngatoja. Ngate. Agato Jessica 25. Singamba desama dokola omukolo. Wandi nonye nali kunonyeeko eyo nyuma. So roughly toli bubi. Asiri bubi akesibifu. Kwana akamuroga kenvuga sikabi. Ko kamanyi. Nkimanyi. Soko buze kubatulaba. Abatulaba ambaniriza nnyo wano ku SB4 Media. SB4 musajja mukwano gwange mu bulungi ne mu bubi. Nabadde ngamba wano wetutuuse. Wano wetutuuse. Nengamba newaayo nga nze mikwano gyange sigivaamu. So ewaka kiri kitya? Ewaka si birungi. Kiki? Kuba nondabira wano ebisumuluzo by'ewaka. Nze mbiina wano. Otambula nabyo? Ntambula nabyo ate ekitali kirungi. Ate babaane bwako balekera abaleka waneiba. Ate abaana gye bali abaana abo nabazaala tuli mu ssomero. Amusoma P7 yawo? Yali S3 nga nyingira 4. Nga wayangu. Kati nze senior 5 nga n'omwala okupandikira akabaluwa ndaba HM kumuwaabira. Ngati lwaki omuwaabira? Ngambitya. Anti nakosebunya ennaku zino ebintu byakyuka nnyo okutandika mu S2 kutuuka mu S5 abaana bazibu nnyo ebigambo bibavaamu byabufu nnyo. Kyokka ffe gye twasomera tetwali balabufu. Nkosebunya tebaana tebaali tebannakyuka nnyo amasimu tegaalinawo naye kati mwana agenda ku ssomero ng'ayina ekibaali ky'essimu bwekiti. Nina wasenia wano njagalamu makyo simu kimubeeremu nagaze mukyayerako yagikulika njagala eno namba ojja gifu. So gwe mu senior 3 awo nozaalayo omwana? Nali nyingira 4 naye bambi tebyatambula bulungi nti Naalongo kyala wange. Olina balongo? Bweza? Bwamukasa Saalongo. Kaine bitatambula bulungi mukaddawo n'atabukamu. Ebibeera bwe biti Naalongo. Nambo yamala okuzaala n'agenda ebweru. Nendowooza nti aliko omuliro pressure n'akkakkana eri abazadde ne tubeera ffenna naye kyagaana takomanga waputu n'abaana bali myaka nga 12. Takomanga. Muwuliziganya? Tuwuliziganya kubanga yali mukwano gwange era mukwano gwange twogera. So awo n'ofunayo abalala wakuma ku balongo? Nazaakawo omwana yali omuwala. Abalongo bo balenzi? Abalongo balenzi n'oyo omuwala. Kati ono ye tewamuwasa? Atya? Ono yakuzaayira omuwala. Bannaalongo. Bwe yagira ati n'okwetooloola ati ebintu aye ne biddamu ne bikyankalana. Kati ali bweru? Ali bweru. Ko ggwe? Neŋŋamba ebbanga lyembaddewo bbanga ddene nembeera nga ngezaako naye nga baana batawaanya baana batuvuga sipiidi. Abaana batuvuga sipiidi baana batawaanya neŋŋamba buli atolaba anko SB4 ndi musajja wa ddala ndi musajja wa mazima era kyemanya ali yandaba akimanyi nti siri mu kulimba ndi musajja wa ddala. Oli myaka ng'emeka? Ndi myaka 37. Abano ogenderedde.
ngenderedde kyekiseera mu mirimu gyokola kuba oli mu mirimu gyaffe tuba twayanjulidde amannya bakuzaala kuba twagala tugende okugyayo ekinyusi. abampita Sega wa Shaniki omwana yeddira enkima. ndi nzaalwa yawa nempigi waliso nakulya nenamagoma ngakava ekyengira pigi tugenzeyo nkuze andi mu bifaananyi videography lwakuba basinga bamanyi nnyo mu kuvuga akakanyonyi kadroni akabeera ku mikolo eyo n'okasembeza omugezi kamwambaza empeta. era basinga bapita bamanyi nga Shaniki wa kanyonyi ninga nze Sega wa Shaniki. era nabadde awo nengindi wa Sofiravu nenjituulamu nimugambe embeera esusse nkwataako ku mukono ndabe nga nva mu lwokano lw'abawuulu. wadde vidiyo butambula nnyo ku TikTok lwaki towasa ne buli wenkatuukako ate nange nkagoba nkatwala eri. tutunuulire mu byangu ng'onoonya mukyala wakubeera waka. Omukyala wakubeera waka nkosebunnya ewaka wazimba oba kubeera ku buzigo bwennaffe bwetusulamu naye lwaki sizimba mwaka guno nange nkoyo omuzigo gunyuma oba okyalyawo nga neyibba eno wumawula oba okyalyawo nga kyakute sokoleke obadde obibiza mu ntebe yakonkona sikatwala oyo yasooka zaali ntebe sokoleke omwana kino ekiro ekitera okukujja wano baba bakita kyani amitani Sherinda yerinda yakugoka okakasa mugisi bwemedera amajwisi wanini ebyokuli kusibu ku kalolexi pizza bakutoyena napundira kulunagambye omusajja leero ate nga nabadde mulwadde tera tumwengayirire enamba yemu katinga wegayirirako aina ogambye abaweyo wegayiriranasokoleke yegayirirako ki omukazi akusanze okirezo nogwofunye yabamusinga kali byonokola naawe ebyo ssebo sisobola bikola ate enkola byaki nga ndi mukamya ate enkola byekiyayi awo tutakamira kasente Batamal & Sons basangibwawo nateto opposite Shiro bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko n'ebikyalo ebipya abiri mu mbeera nnungi batuukire gwe yanakyo ayagala okutunda naye gwe ayagala okugula batuukire balina buli kalunda yenna entebe zewakasofa sets ebitanda office chairs office tables sideboards TVs fridge byonna babirina bayita Batamal & Sons wamu ne bannaffe abaziwa & Sons bo basangibwa ku Mukwano Arcade balina kalunda yenna wa beddings bwanoonya pillowcases anoonya curtain anoonya ziduve anoonya butimba bwa nsiri tawero babirina ate mu bungi bwena hotelo yo bekwate balina hotel collection basobola okubeera nga bagitawo ku mutindo babayita baziwa & Sons tuyina Shaniki musajja eyeddira enkima ayina ensonga ze akoyo obuwulu nalgo gwe yazaalamu abaana yamulekawo n'agenda era ndoza yamuwadde bamwebuuzizaako nga ogenda okukola kino era twogera yagganye kati nti olirwedde okukola ofunayo kubanga tetwagala otube nga twakafuna tuli mu mikolo nalongo nga yeewuuyo va ku bba wange nameka Uganda aze mukuwasa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors,
mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. tukwatagana twogera era naye gyali naye alina ebintu bitambula bulungi era twogera buli kimu akimanyi era tanjagala kubeera nga ndi bwomu kubanga ayagala akwagalize yanjagaliza talina buzibu. So omukyala gwe tunoonya ono waka mukyala ng'afaanana ate tusoke mu ndabika nga tuzze mu ndabika ankwese before kansubire sirayika bubi nnyankosi atulabika bubi era singa nze mbaddewo ne muganda wange obadde omufa piisi twadinnya mu ddiru ya munne nkitombodde nkitesasizaawo bagenda kutandika okuleetera wano ntalamule piisi amatera kutuzanyeeko anyaka kutuzi Chaniki, enyota tekuluma. Ningumpadde shoti nagwa. Kamala kweyogera kubinjagala. Aliza nagambo lichali wange. Pisi twataka ko maziko okunywa. Bachali badde bekiro nandi kubida nchali waka. Nyomumpereza ku boda. Omuntu kwayagala. Omuntu kwayagala. Oyagala nga fanana. Uncle SB4 omuntu gwenjagala. Nga bwe nkugambye wali nti siri muntu mubi nnyo siri musiiwufu nnyo kati bw'obanga nko SB siri muntu musiiwufu nnyo ate wano toli bubi nnyo siri bubi nnyo kutuuka ku mbeera eyeesittaza nyinamu akantu akatandika kati anko SB4 neetaaga omuntu nga kwegamba bwe tuba tetwenkana wano ate siti ngaakola ki nakusingako ate nnyo bisigira kuba omukwano nguyina ate nze siri muyaya nkosi SBF tusoke mu ndabika tuve ku financial tusoke mu ndabika oyagala mweru muddugavu munene mutono mumpi muwanvu kansokere ku kya oba yenna ajja kasitabeeranga asigama nti kyoto tekiboola nku naye wengendera ku kyoto tekiboola nku mu mawanga awo siina buzibu ne mukala siina buki buzibu mu saizi bas bojanga twenkana ali tubeti tujja kwatagana tuyagala mutono oyagala nga munenemu peace ate akayese bifo ate tumaliriza to mangu ago yagafuuka muko ndabira ddala nga munenemu sijja kumenya nnyo nti oba wakabina oba embeera bweabayina bintu bibaako naye mazima amatuufu jaganya omuntu ako wano ng'ate empisa bannange nga muyonja nkesibifo onsanga nnyo netwesanga mujjamu naye tonsangako nga ndi kyabe tobanga ffe bagasaati obuwanvu weyagalanga ng'ali atya abasajja abamu tebagaba bakazi bawanvu nnyo obuwanvu sirina buzibu newaba tuba twenkana kuba ndi musajja muwanvu bulungi naye tuba twenkana newe mba musingako sirina buzibu eddiini oli musajja muisiraamu eddiini abasiraamu bagala ffe twagala musiraamu munnaffe kiri kitya eddiini wabula
mpozi nga mulokole tetujja kukwatagana twayagala balokole naye abasigadde tujja kukwatagana abalokole bano bakukola ki si baatukola ki naye wetuyinza obutakwataganiramu wa overnight overnight kubanga mpozi n'ekirala omuntu yenna kyabatasuubira gyendi ayagala ofumba ne bajjabe oyo tankubira ankesi before alina kujja nga agenda fumba yekka exactly agala ofumba ne bajja kubanza sobola pressure ngendeko eno ngendeko eri anti naye atedde eddiini y'abasiraamu ewagira bana naye ekintu ekyo si kyatteeka nti oba tolina bana togenda mu ggulu so teri kufumba namujja abeere kushuwa nti ajja era ndi mu kamera wano sirowooza nti Uncle SB4 omuntu yali abaddeko wendi yali andabyeko nga ntagala bwe nti ngiragira bwe nti kebisimu yange eno tebanga mu password kaga muri mwerufu Uncle SB4 ndi bwe nti so omukyala okujja ewo abakyala abasinga obungi baagala nnyo jjajja bolo alina akatoka tunyumiza akuma kando namba ate abaana era bamuttanira nnyo tulaba abaana abafuutuka esawudi eyo muloka nga zitwala Masaka zibaasi zitakisi zigenda wajjajja bolo bukiri kiti eyo kande eno okuma ya 10 okuma ya 3 ya 5 kande yekumibwa gwenzira kusaidia jjajja bolo amazima gali nti kande yekumibwa okuva ku mutima gw'engeri gy'owulira eri munno tujje genda ne ku mabiito okumireyo kando abaana gye bali abamu ntebe tobawulidde kyete omuntu nga omwewulira era bwe manga nkwagadde kando ey'ebisatu ziba zirina kubaawo bbiri ozikoonula wali tukuma esooka negwa tukuma eyokubiri kuba Uncle SB4 mutufu nga bondaba siina wannuma obulamu bwange bwonna siina kinnuma ne bagamba abakola na mikolo omulabu mama bungi tubulaba kyogamba eyo gyotambulira tolinaayo tofuna bakuba abaana abo tubalaba era twogera nabo naye obuzibu bw'abaana mulimu abaana abamu nga bo bakuŋŋaanya namba nyinayo SB4 nyinayo Umaru nyinayo Trevor nyinayo gundi bo bakuŋŋaanya bukuŋŋaanya yensonga lwaki nzize wano nga njagala mwabo nfunemu omuntu omu nga jjajja ndi akimanyi nti ngenze mu bufumbe wa Shanike wazimba ekyokuzimba ekyo nkyalinga naye bwe wagambye nti tukyaliba naye ettaka ddyo saagala kulimba ddyo ndiyina sebunyi olinze bulinzi mukyala mutandikirawo bulungi nnyo ofunanga bannaffe bano ne mutuusa ennyumba waliwo oggulu nate nkooko ekyanga nti ekyapa kya babiri abo gye bali abo bo bangi naye Uncle SB4 mbadde nsaba nkugambe bwe nti omuntu yenna ng'anajja ng'anaabaamu embeera ezo bambi tankubira tatawaana saagala byakusika mugwa nyaga nnyo tukwatagana ensonga laki nkugambye nti ayagala okujja nga byakweyoola kubeera mu buvuyo bakyala njagala olwo bakyala bamu agamba funayo mujja wange anyambeko njagala nakimaliriza nakiggusa wamba mulaavu biki byosinga okwagala omukyala akukolere nga tuli mulaavu banenze nga bwekiri nti njagala nnyo okwagala ate nange njagala okwagalwa nnyo otwalina wano mukwano gwaffe mu kisiibo ame nga alina ekikyala nga kirungi nga kinfuusa kinoki nga kijamire kimuyitirawo njuisi okusiibulukukako lorekisaawo akimuleetera nga kirina laavu naye kati simanyi babakyale bonna so bwe nawe laavu eyo bwetu gyoyagala bane laavu gyenjagala bwogirina njiina Uncle SB4 njiina nze osanga mu mmotoka yange lwakuwotera kunsanga nnyo ne mukwano gwange Trevor naye bwe mba nga nfunye maama w'abaana omuteeka wano ku mutto era Uncle SB4 tera nnyo okunsanga era ojja kunsanga nga tuli mujja mu BMW yaffe ng'alimu yeeyagala
kuba kyenjaga nnyo okubeera ape saga bidakiika otuula ne madamu muro atunudde ati paka emutuuka ewaka ebyo simanyi olusirika banange olusirika olusaagana kiwulira ewaka ate eri kusirika asijja munyiiza mpozi ate ye nga yataddewo embeera y'okunyiiga sirina nsonga lwaki wajja mu bulungi ate ogenda mu bubi toteekawo olusirika njagala tukwatagane gwe bw'olaba nga luwa ekitatambudde bulungi ngamba mangu kubanze anko sebunya nze ndi muntu awuliriza ate ndi muntu mwangu nnyo ekyo kakasa okimanyi nze bwanga nti kino sikyagala anke sibifo sikikola todde ku nsonga y'ebbuba gwe kiri kiti eyo tolina bbuba olina kyo kiri bubi lwa nsonga nze nkuleetera nnyo okulowooza nti nze siinayo yadde omuntu ebbali ensonga ki simu tulina gigaba temuba mu password kwatulaba temuli ngezitowa temuli iPhone come on 11 anidda sebo Oppo Reno temuli password ngisindike oboti sliding eyambuke temuli password teka password mesemo ate terigendamu so omukyala yenna gwofunye ye wabanga esimu yeteva mu password sikiinaako buzibu kasita abeera faithful bambi kasabanga password newebeeramu siminaako buzibu naye kasaba wamazima nze njafuba nnyo mulaga nti ndi wamazima kubanga obutabangukomako obusinga buteraviira ku basajja nti tulaba nnyo bubebi ebbali ate n'obulaga kati obufumbo butandikira kukyankalana nate abakyala tebatera nnyo kuviirako kintu ekyo abakyala bano mulimu bapate animal nga ajja kwagala weekend agendeko out ne bagawuzi waliwo tripu z'ejjinji ezo eza ivo zategeka ku TikTok okwo pate parade nga balina okugendamu eyo nyegenyege nga balina okugendamu eyo kwegamba pate ezo bwe zityo oya kiri kitya nalonga agenda owange ogeze mazima tuli ku show ebyaddala ogeze mazima ebyaddala owange fe twakitereeza agenda newagamba agenda Zanzibar amalayo wiiki ankosebunya nagenda nalongo nagenda mu nyegenyege yakikwata nti mukyala mulokole bitabigenda naye nga yewayaga nze namuwa olukusa agenda nakola kyayagala mu bagaluzi ne baddawo nga ku 7 amanyi n'okukwata nga jangu onnoneko gwe wote kiriyo anko SB4 nyine emmotoka nyinza ofuna olinga naye ayina ki emmotoka ayinza okugamba eyo tugireke tugendere mweno nga takwagala ye ayagala na bagawuzi nze gingenda bwe mba mwagala ate yijagenda nga tanjagala bannanga ati waliwo parties bakola bo picnic obwo nga bakola bokka girls day out ne bagana ne bajoga kalaka otambuliza nti mu bantu bonoonyo oyagala myaka ki kituddako kuba mulimu emyaka kati nga giri corporate nga ebintu ebyo tekibigendamu olaba myaka emeka ndowooza kwa 328 kudda waggulu 28 abana baba bakyali bato asatu abana baba bakyali bato asatu abakyali muto awe nafunanga mwana mwetaano nga kyakadde akooye bwonga muntu gendeko nagenda yodamunaeyo omugamba tugendeko mu gavana twakubaga gavana nyekajjafe mwana tugende mu nyegenyege jekejeke byamwe bavubuka bagenda onosanga so myaka yo 8 kwa 3 akudda waggulu 23 kudda waggulu so akwagadde akufuna atya anjagadde asobola okunsanga ku namba y'essimu eri 0705 58 43 0705 58 43 kwakufunira so nga towumbawumba omwana ali eyo ngaakwagadde ng'ali mu Saudi Arabia kubanga bo gye bali bannyinaffe abo
nze buli muntu gwenkyaza bamusaba nze ndi musawodi mugana contract yange njina tamuddeko emyezi 2 mbazayo mukagumu n'emyezi 8 ananinda manyi fije bali eyo naye wange bakwadduka singo balabye olulenzi dukumakandeza aitebeza nga wakabe Saudi ku kando 2 ateze 5 nekiteekaawo ankesi before waliwo abaana abatali Saudi gye bali nga contract zaabwe zinatera okuggwako nagamba nti ebuzaako emyezi 2 naye kati ey'emyaka enanga yakagitambuzaako gumu abatansindise kuddayo ate mu byenjagala ovaamu abe Saudi tebatawaana asijja gamba nti tebatawaana olwomanso sodde ate mumawanga naye kyekiri kigee nti ayinza oba ng'abuzaayo omwezi nga gumu nsobola omulinda 2-3 naye amazima gali nti walagadde baawano ng'ali within ankoyesi before omwana yakubiddewo nagamba nze sikwagala eyo jangu eno esaudi ng'olemedde kusa anti be basinga obwangu abaana balina obwangu tujja nsobola n'okukyaza wano nambe waba kwatayo ekyetaano aba abaana babuuze Umaru kamada tunyumye kuwo eyakusanga awo nomuva nomuganda entinda none yabba jaketi yange so awali wane Uganda oyagala ng'aviirawa mulimu abagamba nze abennansana mbatya nze abemunyonyo mbatya abemakinde mbatya gwe baawa bootya teri kubo bbi nti omuntu gwofunye empozi nga yaba omubi naye wano ewantu wano babanga wakusumbuwanko SB fotokuba sekitegedde kino anke SB4 bw'obanga mbutuufu bekijjo nnyiza kijja banyiza ne baneegenda ate banyiga balina n'entonde mutuufu nzize nkugambye ondaba sirabika bubi yeah. nkola emirimu gyange gitambula naye kati bw'obanga mazima gali nti wano nga wakutawanyamu bomaali omwana w'omusiraamu bannange tokuba tonkubira kubanga mba ngenda kukola ki kwigino wali toyagala bano bamperezayo ez'enviiri perezayo data sina data naye omanyi Saalongo bwe kinyuma nalongo kukubira okugamba emmotoka yange eweddemu amafuta ndi staaga omanyi bwe kinyuma papa nyiga naye traffic yankutte wano ebitaala oba nkubye ebitaala bankubye ekipapula naye njagala omusirikale mufuniyo waniine ekyetaano tuleme kudda mu byapapa ate no badata simanyanga perezayo data fiki friday ngwira ku fiki friday ndia tugabane baita bitawe nebyammwe ndia ngokubya chika notake namba ngola ko data wo goni simanye tugabane teka kutugabane shaniki my friend wange teka kutugabane God kakasi ya kutugabane nino obulamu bwensinga okwagala ennyo nyaga nnyo obulamu obw'emirembe kugamba madamu nakubirako nti omanyi oba no kugamba njagala omukazi ng'akola ng'alina omulimu gwe oyina omulimu nga gukusasula nga gumusasula sebano mulimu balina omulimu nga mukwano gwange yakwana omuwala ku supermarket eriyo bayitayo supermarket ya ng'ogenda ng'ozisiza nansana akaddako abo katawuni yali ajati we nga yakola bulungi mbu ng'alina ebbina saamulabako bamunyumiza bunyumiza n'amukwana olwamukwana enkeera yamugamba nkoze shortage ya emitwalo 11 so waliwo emirimu egyitunga yagala kuviira nti shortage ate kakati bosi wange ate kino bowe bati kiri kirya abantu abo tebandinkubidde babireke oyagala omuntu nga yeekozesa nga bamukozesa kati omuntu anyuma nnyo nga yeekozesa mbuuza lwaki
nze njagala nnyo okutravelinga nti oba nfunyeemu ennaku nga 3 eziri free ningendereke Nairobi ningereke Tanzania amugenda naye Zanzibar yes agenda lekawo abaana tutambule kubanzi okutravelinga kuno tugeze mugenzeko Zanzibar nga sente gwoteekamu nga ye ateeka nga nze nteekamu Uncle SB4 nga nze nteekamu ekinjagaza omuntu ng'akola okusenga sigamba nti ndi bubi njagala nsitula ekinjagaza omuntu ng'akola ate nga yeekozesa nti bwe natuuka okugamba nti Uncle Sebunya Uncle SB4 aina omukolo gyagenze ngenda mukuba mu mmotoka tagenda kugamba ate boosi wange tajja kunzikiriza njagala nnyo tutambula mu mmotoka nga mama abaana ali wano so nga twomba yimirira mu konsembire eno abakola baba tulabe tetwagala muntu ate saamula yabadde atudde oba mulema ate mulema ayinza okuba mulema ate kuyimiremu abantu balabe ekitugira kwatako mu nsawo kwatako mu nsawo abaana bewangulidde olulenzi kyuka mukeeri kyukamu ku bintu akosebunya naye nga omwana agenda okutwala ba yewangulidde era okujja nga naawe oyimiridde 6 packs ekweziri awo ngaokwatawo nnyo mbadde jasinterezaamuko wabusitole wali watya ewa awo wadde okwatako kyekiba waliwo omwana akugala soka nti kado 2 zigwa naye nga ate tugenda era okumusabira eddagala nga yeebuzaabuza wemuva nga yakwadde ku ddagala wali watya iki nga mmeka abula kyensobola okugamba ndi sayizi emala etasogonyola tesogonyula eri smart mulimu omwana agenda okusogonyula obusogonyuza kumala obumazi kimala batuuke ekiseera nga omwana atekayo saizi ezo walimu abazakana bezitiisa saizi emala bumazi saizi eri smart gekyomanyi eri smart okay gatumba mbaddemu bawe enamba yessimu tuve wano enamba eri 0705 584336 0705 58 43 okay abadde Shanik mwana yeddira Nkima gwamwetaaze essimu giri ku screen okubambi abonyabonyo n'obwa singo abukooye kekaseera naye ave ku lujja agambye bwe webizibu tokuba omwana omuto tokuba atalina muli muto kuba jangu ng'ole munenenene kala zonna zonna azitwala so jangu weefunira olulenzi naye gwe omuwala ali eyo yinza okuba ng'oli eyo nga musiimye naye omwesiga so okujja nawe n'ojjako awo ne tukukyazaako ne tuba connectinga bati muyayi bayagala okumpa simu yaye tamufunidde dda omunene pitako pisa twekumanzi ama esimu ezo eziri ku screen esimu yescreen ku screen okwo nga Shaniki gwamwegombye mwefunire akyaliwo alina omulimu gwe alina emmotoka alina waasula tali bubi akasente mwekali naye jangu nawe ng'olinamu akasente twagala baavu ng'onawe oyimiridde SB family tugusa ensonga Ziwa and Sons batutekamu akasente basangibwawo ku Mukwana Arcade balina beddings kya beddings bakirina balina bed covers duvet covers butimba bwansiri mattress covers mattress protectors tawero byonna babirina bakwana delivery paka ku mulyango babata Ziwa and Sons kantumireko banyina fa bali mu Saudi Arabia mbonabona n'omukwano batumiddeko nnyo abali mu Dubai omwo ntumirako Kajoni namukolema bameta Kajoni size yeyimu neyo naye awonyewonye n'omukwano ye yabivaako
naye njagala wanadde Uganda wano ne hotelo yange musibireyo tekemu ebikazi ngeya bimugajambule no temanyi kikyaliko naye sawo joni funa omukyala ebyaddala kati ebyokusaga bibaawo funa omukyala ofuna omukyala owase tukwatibwa ekisa tukooye tukwatibwa ekisa tukooye sun.com takyali sign.ug sign.com oyo ye anyway obeere bulungi mweraba nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete ffe banno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Shell songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 ne noti 774 957 475 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, entebe zaabwe ziri very comfortable. Ite ku Tamale and Sons. Yaffe tukusa ensonga.